eyajjanga housemaid ew'omuwarabu kati ye mukyala nnyini maka nkaddemu eyajjanga shagaara kaddaama mu nnyumba ya mukama we oba mu nnyumba y'omuwarabu kaakati ye mukyala oba kankugambe yafuuka mama. Ebintu bino eno nno byatandika okubeerawo. Abasinga ku mmwe mubadde temumanyi information eno. Kabaka wa Saudi Arabia omupya gwe twogerako yakkiriza buli muwarabu yenna okufumbirwa oba okuwasa omuntu gw'owulira gw'oyagala. It doesn't matter oba no matter omuntu oyo ava mu nsi ki. Oba oyagadde mukazi Munnayuganda muwase, oba weegombye musajja nga Munnayuganda oba muddugavu mufumbirwe. Era ekyo ekintu kyayisika ne mmateeka mu ekiri munnange tekikyali kivve. Era abawala Abannayuganda bali eyo mu Saudi Arabia bafumbo nga babba baabwe Bawarabu nga baabakolako dda emikolo. Laba ono ali ku ki. Katubaleetere omuwala eyagenda okukola obwayaaya kaakati nga ye big boss ye mama ew'omuwarabu. Yenze Sheila Adita woba subscribinze ku kana akatambi kweno channel yaffe ogenda okuba nga buli video nayo gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era tugenda kuba tetukuleka wantu wonna lwansonga buli video gye tuteekayo bajja kuba nga bakusindikira message. Kikakatako nga gwe subscriber okulikinga videos teekako n'okukomentinga ku buli video gye tutaddeyo olwansonga komenti yo ya nkizo nnyo ya muwendo nnyo. Teweerabira kumbuulira kifo ky'olabira mu video zange tomanya ndi kutumirako wande abaagala mpisewo eddoboozi lyange nga ntumira ku baagalwa bammwe nsindikira message ku Facebook oba ku TikTok ongambe Adita nze ndi follower wo oba ndi omu ku bantu ba subscriber ku YouTube channel yo nsaba otumireko so ansonja kuba nkikola. Katugendeko mu katambi kano ate era tukomewo. Mwe baana mmwe mbanyumiza ki? Njagala batwale wa Kadama yafumbirwa. Kadama yatuuka eno n'akola n'afumbirwa. Kambatwalewo. Maama waggule. Baana mmwe waggule amanyi okumpayo ku bintu Munnayuganda. Baana mmwe waggule. Oba baba gyali. Ako kamotoka ka bbaawe baana mmwe waggule kirabika baba gyali. Eri munda. Ngendayo mutero musanga wano nampa ku bintu. Bali mu apartment ndowooza akayumba mukalaba. Bali mu apartment. Nga tebatera kuggulawo obubbi bwayitiridde yaŋŋambye. Tebatera kuggulawo mpulira nti ddo gendayo mubalaga. Baana mmwe nti ddo gendayo mubalaga. Naye tero musanga awo nampa ku bintu. Baana mmwe muli ebibbaba. Omwana alina emirembe. Bamugulira n'abakozi. Bamugulira abakozi ne bajja ne bakola emirimu. Kyokka mu apartment si nnyumba nti nnene. Badde njagala genda yalabika baba waali kuba akamotoka ke weekale. Oyo si muwala ye yekka eyakasooka okufumbirwa omusajja Omuwarabu. Era nga ne wano mu Uganda tuyinawo Miss Uganda waffe Dora Mwima oba mumumanyi baawe musajja mu Lebanese. Era nga balina abaana abawerako. Era nga tuyina n'abawala abalala bangi nnyo nga bafumbiddwa Bawarabu. Eno nze nina n'omukyala gwe mmanyi alina kampani ennamba Nyini Taiba International Working Labour naye baawe Muwarabu balina n'abaana. So ebyokufumbirwa Abawarabu bigenze abaana babyetanira teekako nga n'Abawarabu babyetanira. Katugambe nti ebintu by'okusosola mu kkala bigenda biggwawo eri Abawarabu. Simanyi. Byaweddewo Saudi Arabia, byaweddewo Lebanon, byaweddewo Egypt, byaweddewo Dubai. Tell me. Nze nsinziira kiva ku muntu wa gye yakulira, wa gy'asomedde, wa gy'amalidde obulamu bwe. Kubanga Saudi Arabia munnanga abantu abo basosola. Kyova olaba omukozi talira ku sowaani emu ne mukama we. Kyova olaba omukozi tatula ku dining yemu ne boosi we. Kyova olaba omukozi olina kwambala bubi so that tonyiririra mu maka ga mukyala munno mulala. Era kyova olaba abawala abasinga bayisibwa bubi bakama baabwe abakyala. Gwolowooza lwaki? Anti oli mukozi tolina kunyirira, tolina kulabika bulungi. Naye ate era ekyo tekigaana babba baabwe babbaba
kubasooberera anti ekintu ky'obwenzi kino abasajja kyabatonderwa balina okusajjala tabalina okwenda ne bw'onoomukugira n'omukuuma era ajja labayo Shagaala akusinga ebbina amuvuunike oba ekintu ekyo kitegeera so kati ono omwana muwala yafumbiddwa bbaawe Muwarabu ali mu bulamu bwe yali ayaayaanira tayoya nakudda Uganda agenda kuzaala ebyana ebirungi ebiwarabu kyemmanyi byeweegomba ebiyina ebiviiri ebimeremeenya akasente agenda kuba nga akwatako jjukira ye mukyala ewaka akawunti agenda kuba agigatta ne bbaawe molova agenda kuba takola naye ng'ali entitled okozesa sente za bbaawe nga bw'ayagala buli mukazi yenna ekyo kyayaayaanira naye kino eno kingi waabwe yakibanguyiza ngamba kingi aliko ono omuto yakibanguyiza n'agamba lwaki tubamenya lwaki twemenya ebintu by'okwebika obukookolo bigenda kuvaawo ebintu by'okubeera mu mizikiti ne mubeerayo okuva ku makya paka lwaggulo ebyo tubigaddewo ebintu by'okuliira emmere mu mizikiti nabyo tubigaddewo musibulukukire nga mu mafamiliizi gammwe ebintu by'okugaana abakazi ovuga emmotoka ekyo nakyo nkijjeewo let them start driving ebintu by'okugaana abakazi okukola mbijjeewo buli mukazi asomye let them get their papers and go apply for a job batandika okuba nga bakola ebintu by'okutuula awo nti nze sisobola kukola gavumenti egenda tusasula ne ssente n'azibajjako era n'abagamba n'obagamba now when it comes to marriage you can marry whoever you feel like whoever you want era nga naye we yakikola nti yawasa mukazi we ow'omusanvu ng'amugye mu ggwanga erya Nigeria ekyo nno kyatabula nnyo Abawarabu ne boogera ebigambo bingi era nga biwera yedde nga bayogera ebigambo bingi he wasn't bothered akyali ne mukazi we muddugavu bateeseteese na kuzaala amutadde mu bulamu obulungi ateera obweyagaza kati gwe wena ali eyo saagala olowooze nti kino kikyali threat nti olw'okuba Omuwarabu bannanga nkwanye nze bagenda kunsalako omutwe nze bagenda kuntema yes it could be possible omuntu okukutta naye munnange etteeka lyayitika dda nti nno bakama bammwe baddembe okubalya as long as ng'atuukiriza marriage obligations zonna ezaki kwe kugejja n'alaba abazadde bo kwe kukuwoowa n'okkiriza ne mufuna certificate y'obufumbo n'ofuuka mukyala we awo kiba kikakasibwa nti oli mukyala we temuli mu kye bayita zina oba temuli mu kye bayita bwenzi gwawuliriza akatambi kano kino kirowoozaako ki gw'omu ku abo abeegomba okufumbirwako ku Muwarabu oba gw'omu ku abo abalina ekirooto eky'okufuuka mama naawe obeereko omukyala w'omugagga ng'otuula nga bakkolerera oboggolenga owogganenga otume ogobe ate wemutuukayo mumanyi nammwe okukyuka embeera ne mufuuka ekirala ne mutulugunya bannammwe ne mwerabira nti muva Uganda once you die bagenda kukomyawo yenze Sheila Adita twesange mu comment section embaagala nnyo